Eddy Musuuza oba Eddy Kenzo ebyafa bidiringana ate abantu njala bajjukize totuukiridde nga bw'oyogera yensonga lwaki buli muntu yenna akwogera mafuukuule njala sooka bajjukizaamu bannayuganda mwenna njala mujjukire nti okuva Eddy Kenzo lweyingira music industry abadde controversial nti ku several occasions abadde ali mivuyo janjawulo nnyo egimuviiriddeko kuba nti agwa mu bizibu n'essaazi nga takyasobola kweyogera kubanga musibe naye nga takimanyi nti musibe nkiddamu Eddy Kenzo wadde mulaba nti atambula naye mentally musibe physically musibe nkiddamu Eddy Kenzo mentally musibe physically musibe economically musibe lwakuba tasobola kiraga public yensonga lwaki ali mu project zatajja kusobola kumalako ekisookera ddala njala abantu basooke bamanye lwaki oli controversial nnyo mu nsonga ezimu naddala ku bintu bikwatagana mu music industry njala bajjukizaamu history atulaga nti gwe kennyini bw'amala okufuna hit wafuuka ekintu ekizibu ate noyagala nnyo blocking banno to the extent Kasuku yakubuuza ebibuuzo bingi nnyo n'olinnye emmeeza n'omukuba eŋŋumi kubanga ebibuuzo bye yakubuuza byali bikwata ku ggumba tukimanyi nti omuntu bw'akubuuza ebibuuzo nga tabikwatagana tekindi kikikwatako naye ebibuuzo bye yakubuuza byakulinnya ku ggumba naye ekyo si kyekikulu ebyafa bitandise okuva ebyo twayogerako edda kuba nakukolako dda profile ondooza emyaka nga ebiri mabega era video ndooza erina mu kakadde k'abantu ekisookera ddala njala tusooke tuddeeko emabega njagala ensemanyi nti n'okugwa kwa Wasswa Jamal oba gumumanyi nga Jamal eyayimba njagala Jamal mumanyi bulungi nnyo ayimba ennyimba ze nnyingi nnyo mbadde mukimanyi nti era Kenzo yamuviirako okugwa one ng'asasula ba DJ ku radio ku TV ne mu club obutazanya nnyimba za Jamal teyakoma okwo n'akwata bannamawulire n'agenda e Masaka n'abateekamu opika ne mama omuvubuka n'amuteekamu opika najja mawulire nayogera ebigambo bitakwatagana nti Jamal bw'atamwagala n'ebintu bingi byakola Jamal okutuuka okuva ku scene nakati olwaliro Jamal watasobola kudda nti asobola okudda n'ayogera ekintu kigambo kyonna mu music industry eno downfall ya Jamal Wasswa yali ya Eddy Kenzo ekinsi njagala ekimanye Jamal Wasswa engwaye mu music industry yali ya Eddy Kenzo ng'agifacilitating with the millions of money naye nga omubuuza bafaaki oba afaaki tasobola kikubulira tugenze maaso mu kiseera kyekimu omwami ono history wali n'obujulizi bwe buli obulaga nti era yaviirako okufa kw'omusajja eyali omufumbi w'emiziki kafulu ku myaka gy'emitoogo bayita dance ku Mapeesa ono yamusindikira abayaaye bakuba dance ku Mapeesa okutuusa lwe yafa nakati era omusango teguwulirwanga gwakomaawo n'okutuuka olwaliro nga lyamulanga okuba nti omwami ono olw'okuba nti ebiseera bye yali nnyo mufulumi wa nnyimba banga mufumbi wa nnyimba ez'abantu eziri ku mulembe yalowooza nti omwami ono ateeka okuba nga yeevulunga mukazi we Rema Namakula Kenzo kyamuviiramu n'asitula olutalo ku muvubuka ono dance ku Mapeesa era n'amusindikira akabinja ke ne kamunyiga dance ku Mapeesa bw'atyo n'ava mu nsi era kiri ku rekodi nga bannamawulire badde bakubuuza naye nga tobaddamu onyiiga mangu n'ova mu mbeera olw'ensonga nti okimanyi nti mission ze bakwasa emu ku zo ey'okulwanyisa omukulu gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine naye nkubuulira gy'onookoma okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ojjokoma okwesiba mu busibe mu byenfuna mu kuyimba okuswala n'okugwira ddala nkiddamu gy'onookoma ne mission y'okubulookinga banno obutayimba n'okubajjambya obufuzi n'okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kijja kuviirako kaliya y'okufa osigale mu busibe ng'omutwe bagusibye music kaliya yeefe n'ebyobadde olina ebitono byewakolera mu bulamu byo bife togge nga tewakyali asobola kukulaba one abantu bajja ku-exposinga public ekumanye to the extent ojja kubulwako woonywa amazzi ate ng'obadde musajja wa ghetto nga ghetto ekwagala ndowooza ekitegedde bulungi nnyo kati gwe genda maaso ng'owooza tuli mu politics ng'ate nkubuulidde nti the most dangerous politicians on the entire planet those are artists, musicians. Bwe tugaba artist mwe muli abawandiika ebitabo abazanyi b'emizannyo abatontomi abazinyi n'abazanya katemba n'abazanya firimu ng'oggyeko n'abamiga kwe bali kubanga asobola okuwandiika ekintu n'akyogerako n'akitambuza mu nsi yonna tubadde mu lumbe lwa Katolo Bwama muwulidde ba musician ne ba artist kye boogedde buli kimu bakyogedde
era wano mu Uganda tewaliwo bantu bamanyi byabufuzi nga bayimbi babimanyi bulungi lwakuba nti bakusirika bataddeko akazito gwe weebuuze lwaki ennakapiripiri teriiyo Referral Hospital gwe Kenzo n'akabiina kammwe akabafera bayimbi n'abawa billions 3 ez'ensimbi mugenda zikolamu ki mugenda kuleeta nnyimba mpya ku siini mugenda kuzimba studio ezitali mu Uganda music mugenda muyimbira ku planet ki ataliwo wano kitegeeza nti muli mu project eri mu kutuula ku talenti z'abantu kati njala kuwa ekyokulabira ku basajja mu mulyoka mutegeere abantu bemwepankako bemwerijjirako essaawa zino be baleeta industry ya music okuba nti weeri ne mbaavuwaza indirect weesiba nnyo ku Lord Fred Sebatta era bw'otambula omukwata ku mukono kubanga Sebatta yali ayimba music y'omu ku bannabyabufuzi ng'oggyeko Paulo in fact bangi bakina Sebadduka bakawadwa baani fetutegeddeko basudde bakafeero basebatta n'abantu bangi nnyo bayimbye music naye nga 100% politics to the extent nti abakulembeza bali bisire basula baba bakwata abalali babatta n'olwaleero Sebatta guweesibako gavumenti yamwawuvuwaza Sebatta alina bandi namba yatuuka ati okwavuwala kubanga babalemesa music ne batandika obbasako emisolo n'ebintu bitategereka ne bavuwala kati gwe otambula ne Sebatta ng'ate music odemu mwamuforcing okukola ekintu kiyingiramu kitegeeza muvubuka gwe kennyini tunda omwoyo gwo ne music wo abala baleke nkugambye teri munnabyabufuzi mukambwe nnyo kusinga artist taliyo kati gwe wodona nga tuli politician nga wayimba system bulongoto kitegeeza wayya amanda mu mbugo speech ya president ejulidde bulungi nnyo ebadde loud and clear ebawo ekyokuyigirako